Haleluya, haleluya. Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda. Amanya n'eddoboozi nate yenze Pastor Martin Timothy Lubega ow'ekkanisa eyitibwa Theos Divinus Outer Church esangibwa mu Kitemu Kivu, Kampala, Uganda, ku Masaka Road. Era twebaza Mukama olw'ekifo kyaffe ekyo awali ekizimbibwa ekyekkanisa eyo. So twebaza Mukama kubanga tuli ku ddaala eryo ery'okulaba nga tusereka ekitiibwa kya Mukama. Twebaza Mukama bulooka twamala okuzookya ezigenda tuyambako mu kutungirira awo waggulu era okutwaliza awamu emirimu gitambudde bulungi. Sheds twamala okuzizimba naye era mu ngeri emu oba endala ebbanga liteekwa okuba lyeryo liweddeyo ery'amateeka agafuga ebizimbe kwe zirina okukalira. Ebbanga lyeryo nga tulina okwongerako ate era tulina okubeera nga tusereka. So sapooti yammwe mu buseresi tujyaniririza ddala olw'ekisa kya Katonda. Weewaawo bamikwano abampuliriza, olwaleero olunaku lwa Sande, wabula Sande etali ya bulijjo, era abasinga obungi banyeenya amatabi, era ffenna tuli mu kunyeenya amatabi okwetooloola ensi okujaganya olunaku luno oluyitibwa Sande eno eyitibwa Palm Sunday oba giyite Sande ey'amatabi. Abasinga obungi nabawako dda ku byafaayo by'amatabi gano, era mumanyi amatabi gajja gatya okunyeenyezebwa. Tegaatandika mu mulembe gwa Yesu gwokka, wabula ne Yesu bwe yali tannaba kujja amatabi ganyeenyezebwanga, era emiti giringa 4 egyakozesebwanga amatabi gaagyo okunyeenyezebwa. Naye abasinga bategeera amatabi gano ag'enkindu, naye nga emiti giringa 4 nagisomesaako dda, sigenda kugiyingiramu mu ssabbiiti ya leero. Wabula nabagamba nti ne bakabaka edda mu byafaayo banyeenyezebwanga amatabi naddala mu matwale ag'Abaroma era mu matwale ag'ekibuga Yerusaalemi oba ag'Abayudaaya. Bakabaka banyeenyezebwanga amatabi ne mu mulembe gw'abakabaka Dawudi. Mu generation ezo zonna amatabi baganyeenyezanga omuntu ow'ekitiibwa naddala eyabeeranga ku ddaala ly'okubeera kabaka oba okubeera nga katikkiro wa kabaka. Kale bamikwano abampuliriza, ekikolwa ky'okunyeenya amatabi hisitole waakyo alaga nti ganyeenyezebwanga omuntu w'ekitiibwa ng'ayitawo oba omulangira omukulu ayitibwa crown prince eyasuubirwanga okubeera kabaka addako. Era ne mu buwangwa bw'Abachina omuntu eyanyeenyezebwanga amatabi oba gwe baayaliriranga engoye mu kkubo ng'ayitawo mu mbalaasi ye mu buwangwa bwabwe, oyo naye yabeeranga nga kabaka oba yabeeranga asuubirwa okubeera kabaka nga ye mulangira alindiridde Namulondo. Kale ne bwe guli gutyo era nga bwe kiri kityo ne kaakano kikulu kitegeera nti amatabi ago ganyeenyezebwa okulaga ekitiibwa kya Yesu Kristo bw'ali kabaka.
newankubadde obwakabaka bwe si bangi abaabutegeera. Abasinga obungi balowooza nti obwakabaka bwa Kristo Yesu bwe buno obw'oku nsi, obwa namulondo zaabwe ez'ensi, obw'entebe zaabwe ez'obwakabaka ez'ensi. Mukama waffe yeebazwe nnyo abooluganda. Kikulu nnyo okukitegeera nti Yesu Kristo yanyenyezebwa amatabi nga kabaka, era nga ddala ye kabaka w'abakabaka. Era ekimu ku misango egyamuvunaanibwa oluvannyuma lw'ekikolwa kino, teebereza, omuntu singa ovaayo olwaleero n'ogamba mbu yeggwe kabaka wa Buganda, nga ne kabaka waffe omwagalwa ennyo waali Cuucu Bemba, Mukama waffe yeebazwe nnyo abooluganda. Simanyi oba abantu abasinga bamanyi obuwangwa bwabwe. Mukama waffe yeebazwe nnyo abooluganda. So kabaka wa Buganda ayina amannya ge agamuwaana agalaga nti ddala ye kabaka waffe. Era nze ndi musajja Muganda, neddirangabi akabbiro gyerengesa, omubala gwaffe bwe kali kutanda ne kakusuula mu bengabi ensambaganyi. So sijja kukulanyiza kumalirayo, mbadde ku kabaka. Kabaka waffe mwagala nnyo. Omulokole yenna atassa kitiibwa mu kabaka wo, obeera Bayibuli wagisoma kifuula nnenge, oba sinakindi nga tewagisoma, oba sinakindi nga wagisoma n'otagitegeera. Kebabe bannabbi betulaba mu Bayibuli nga Danyeri yawa ekitiibwa kabaka we Nebukaduneza, newankubadde kabaka we Nebukaduneza yali yawaba, naye ate Bayibuli nga bwegati tewali bukulu butava eri Katonda, yasigala muwa ekitiibwa. So abakulu abatutwala tubawa ebitiibwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kati olw'ensonga ekikulu nnyo okussa ekitiibwa mu kabaka wo, oba omutoolo naawe olina okussa ekitiibwa mu kabaka weewamu, omusoga naawe olina okussa ekitiibwa mu kabaka weewamu. So kabaka wo olina omussaamu ekitiibwa. So n'olw'ensonga eno njagala kuwaako sinaaliyo ntono nnyo ku kiki ekyaliwo Yesu Kristo nga bamunyenyeza amatabi. Ekintu kikulu nnyo kitegeera nti ku mulembe ogwo waaliwo kabaka, era waaliwo bakabaka, kabaka ne bakatikkiro. Ku mulembe ogwo waaliwo kabaka Keerodde nga kabaka w'Abayudaaya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kyokka ng'oggyeeko ekyo, waaliwo ne Kayisaali eyali akulembera obwakabaka bwonna mu nsi, tumuyite empura ow'obwakabaka obwa Roma, Kayisaali Agusito. Kayisaali Agusito oba muyita Augustus ye yali afuga mu mulembe ogwo. Kayisaali Agusito ye yali afuga mu mulembe ogwo. Tubalaba ne bwe baali
bakema Yesu mukama waffe balabe oba anakkiriza abantu okuwa omusolo. Bamuleetera siringi eya ffeeza eriko omutwe ogwa Kaisaali Augusito. Kaisaali Augusito ekifaananyi kye nga kwe kiri, abantu bakabona n'abawandizi ne batega Yesu akakodyo balabe oba anagyemesa abantu, kuba baatwala obudde nga banoonya ensobi gye banaamukozesa. Omanyi ne mu nsi mulimu abantu nga baba balinza okukozesa ensobi baseke. Si buli akusemberera nti aba munno, abamu balinda bakozesa ensobi baseke, banyumirwe, nga banyumirwa kulemererwako. So mu bantu betusembeza tukimanye nti mu nsi mulimu abalinza okulemererwako baseke. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So n'olw'ensonga eyo kikulu nnyo okukitegeera nti Yesu waliwo abaamutega akakodyo. Abafalisaayo n'abawandizi baayagalanga nnyo mutega obumaso. Baamubuuza, ssebo, abantu bawe omusolo? N'abagamba mundage siringi eya ffeeza ey'omusolo. N'abagamba ebifaananyi n'ebiwandiiko ebiri kuno byani? Nti bya Kaisaali. Ko ye Kaisaali mumuwenga ebibye ne Katonda mumuwenga ebibye. Amakulu gaakyo gali ki? Omusolo gwa Kaisaali oba guyita ogwa gavumenti. Gavumenti giwa omusolo gwayo ne Katonda muwe ogugwe. Ate abamu temwagala kwogerera ddala ku gwa Katonda. Ebitambuza gavumenti ya Katonda bye bimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo. Era singa abantu baalinga bawa ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo, Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Omusumba osobola obeera wano ng'osumba abantu bayitirivu naye nga bonna tebawa bimu bya kkumi. Kyekireetera okuzimba amakanisa emyaka emingi nga tegaggwa. Njogera ku ffe abasumba, ffenna abali ku mulamwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kati ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo gwe musolo ogwa Kaisaali. So Kaisaali bamuwe ebibye, gwe musolo gwa Katonda ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo. Naye omusolo gwa gavumenti nagwo guwe. Yesu agezaako balaga ye yali tazze kulwanyisa bakabaka bansi bano. Kubana ebitiibwa by'obwakabaka nabyo Katonda ye yabibawa. Ye yali kabaka wansi ndala gye ŋŋenda okulaga mu maaso kaabo. Kati n'olw'ensonga ezo kabaka wange mwagala nnyo. Bakabaka baba n'amannya mangi ebiseera ebisinga ag'okulaga ebitiibwa byabwe. Ffe waffe ye Maaso Moogi owa Buganda, Maaso Moogi Cuucu Mpologoma, baffe ng'era kitegeeza nti ye mwami w'abantu be bonna. Ssaabasajja Musota Saabataka nannyini nsi. Ago gonna mannya. Nannyini nsi tuyinza okuyita nga landiroodi. Omusajja omuyimbi omu yayimba oluyimba n'akateekamu akagambo ako landiroodi, nawe ayi landiroodi. So nannyini nsi. So amannya mangi nnyo. Mpagi Serugattika, Kabwejungira, Kalalankoma, Sekkesa, Kigere kya Mbogo, Kiwamirembe, Liiso lya Mpungu, Luwangula litegeeza omuwanguzi w'entalo, Magulu Nnyondo. Magulu Nnyondo. Amakulu gaakyo ow'amagulu ag'ekyuma atanyenyezeka.
tumuyita makula ga Buganda, tumuyita mpalabwa mutaddibwamu. Amakulu gaakyo ye akola decision asembayo era gyasazeewo teddibwamu. Tumuyita mufumbya nganda, kitegeeza omukuŋŋaanya atugatta. Tumuyita mulyazzaawo, tumuyita mutenza ggulu. Kabaka waffe owa Buganda tumuyita nantakubwa bwami. Nzijukira olunaku lumu kabaka yakyalako ewa President Museveni, era bwe yakyala pulezidenti n'agabula ekijjulo, era kabaka waffe wano we yalagira ekitiibwa kye ekya nantakubwa bwami. Yayimirira n'agamba pulezidenti n'amugamba nti munnange, ffe wano mu Buganda kabaka bw'asiima n'akyala awantu n'ekijjulo ky'obeera ogabudde y'aba akigabudde, so si ggwe. Era ye yali ebimu ku kabaka bye yayogera ebyewuunyisa abaali awo, naye ffe Abaganda twali tukitegeera. Kabaka bw'akyala awantu ekijjulo ky'ogabudde si ggwe aba akigabudde, y'aba akigabudde. Amakulu gaakyo ye bamuyita nantakubwa bwami. Ebitiibwa byo bikomaawo kasita atuuka, obudde obwo yabeera omukulu. Waliwo embeera z'abakabaka kiraka mwe temuzeetegereza, kyolaba ne bwe ziba mbaga ebiseera ebisinga ez'abakabaka abalala tojja kulaba kabaka ng'agenze, wali kabaka mulala nga gwe basuuta. Kuba nantakubwa bwami. Haleluya. So Salambwa, Sseggwanga, go gonna mannya ge. Saabalongo, amannya ge mangi nnyo, nyinza obutagakumalirayo olwaleero. Ssebunya bwa Musota ayitibwa omuti ogubala ensimbi n'ebikome, ogubala ensimbi n'ebikomo. Ayitibwa Lukoma Nantawetwa. Ayitibwa taata wa Buganda, kisiikirize kya Katonda ku nsi. Ayitibwa Ssebuufu Bwango Namunswa. Ssebunya bwa Musota ayitibwa Sserwatika Wattaka Nantatungwa. Nantalinnya mu kateebe, Nantasonga amulunwe. Ayitibwa Nnyanja Temanyiirwa. Ennaku zino mu mulembe guno yayongerwako n'erya Nantakubirwa ssimu. Amakulu gaayo teri mu kopi, asobola mukubira ssimu. Ayitibwa Nantaddibwamu oba Mutaddibwamu. Ayitibwa Ffumu Lizannyira mu Bwengula. Amakulu gaakyo difenda w'Obwakabaka, ye mukuumi w'Obwakabaka. Ayitibwa Jjinja Erias Olwazi. Haleluya. So n'olw'ensonga eyo, oyo ye kabaka waffe. Kati ku nsi Kristo Yesu bwe baali bamunyenyeza amatabi, waaliwo ne bakabaka abalala. Nga bwe wandirabye kabaka waffe wano, kati waaliwo kabaka asooka Kerode. Ng'oggyeko Kerode, waaliwo kabaka omukulu
waliwo obwakabaka edda obwawambanga obwakabaka obulala, era obulala ne bubeera wansi waabwo. Muno nno nga mwe muli obwakabaka bw'Abaroma bwakulemberako ensi eno nga bwe bugifuga. Obw'Abaroma nga tebunnajja edda ennyo, waliwo obw'Abamisiri, fe Abafirika twaliko ba super power. Obwa Falaawo bwaliyokko, naye ng'obwo obuvuddeko waaliwo obungi obulala obwa daddawaawo, naye waaliwo obwakabaka bw'Abaroma. Ng'ogyeko obwa Falaawo waliwo bungi, waliwo obw'Abafirisuuti, waliwo obw'Abameriki, obwakabaka bungi bw'Abasuuli, naye waliwo obwakabaka obwajja obuyitibwa obw'Abaroma ne buwamba, ne busensera, ne buwamba abantu. Era Abayudaaya bangi bawambibwa Abaroma, batya obwakabaka bwabwe bwali nga bufugibwa Baroma. Kaisari Augusto Emperor yali nga Yerusalemu eri wansi we, nga beba benefactors, bebawagira oba bebassa ssente mu bwakabaka bw'Abayudaaya. Era obwakabaka bw'Abayudaaya bwali bukulemberwa Kerode, naye Abaroma bwe bawambanga awantu, wadde kabaka oyo yali nga asayininze endagaano nabo eziraga nti ali wansi waabwe, tebamulekanga yekka. Kabaka oyo bamuteekangako omukalabalaba eyeetegereza okulaba nti tava ku mulamwa. Amakulu gaakyo yasigalangawo nga kifaananyi, naye nga kabaka owaddala yabeeranga Roma, era ono kabaka ono omulala yakoleranga ku biragiro bya kabaka aw'e Roma. Obwakabaka bwa Kaisari bwe bwafuganga obwakabaka bw'Abayudaaya obwali bukulemberwa Kerode. Kati kalabalaba gwe baali bassa ku Kerode, mu ntegeera ey'amangu gy'ojja okuntegeeramu, kalabalaba yali ayitibwa Piraato, era Piraato yali gavana. Piraato ky'oba nti Kerode ne mu disisioni ze ez'okutta Yesu yalwawo zikola olw'ensonga yali atya bakama be, era bwe yamala omuzanyiikirizaamu n'abagamba mumuzzeeyo ewa Piraato, lwa nsonga final word yali ng'eyina kuva mu bwakabaka bwa Roma. Kati nga Piraato nga gavana kalabalaba w'obwakabaka bwa Roma y'omu kuba alina ekigambo eky'enkizo. Piraato yasooka n'asindika Yesu bamutwale wa Kerode, naye ebintu bya politics nga bw'obimanyi, Kerode n'atunula n'aga bakama bange baleka bangezesa, kyeyava amuzanyiikirizaamu. Kati n'amala n'abagamba mumuzzeeyo ewa Piraato. Awo waliwo politics awo. Kati gwe munnabyabufuzi ampuliriza oba obitegeera oba naawe anyumirwa ebyobufuzi, olwo Piraato bwe bamuddiza Yesu, olwo Piraato kwe kukola final decision, naye ng'eyo yonna tetunnatuukayo. Kikulu ky'olina omanya nti Yesu Kristo yali mu nsi ng'erimu effuga bbi. Abaroma nga bafuga bubi bannansi, nga bafuga bubi bannansi, ng'abannansi balindirira mulokozi agenda obbalokola, balindirira omununuzi agenda obbanunula. Abayudaaya baali balina obunnabbi bwe baali basoma mu bitabo by'abannabbi obugalaga nti waliwo omulokozi alijja okununula ensi eno, era alitandika nabo n'alyoka anunula ensi eno. Obunnabbi bwalangirira nga bulaga nti Kristo alijja, waliwo omulokozi alijja n'anunula abantu bano mu ffuga bbi, mu busibe, mu buwambe.
kuba ne kabaka waabwe yennyini naye yali muwambe. Kati baali balindirirayo kabaka alibalokola, alibawonya, alibataasa. Obunnabbi tebwabalimba bwe bwayogera ku oyo alibataasa. Era pamusande wano wejjira Yesu bwe yatambula ng'akola ebyamagero bingi mu mulembe gwe, bwe yazaalibwa enzaalibwa ey'ekyamagero n'azaalibwa omukazi atamanyi musajja, ebyo byonna byali bitambula wamu n'obunnabbi bwa Bayibuli obulaga nti omulokozi waabwe alibeera ye. Byonna byatambula bwe bityo, obunnabbi nga bulanga Kristo Yesu omulokozi alijja obbanunula. Ne bwe yajja tebaamutegeera, abamu baasooka ne babanga abamutegeera, naye ebyembi oluvannyuma bw'amala okufa n'azuukira n'alinnya mu ggulu, bangi era baasigala bali mu kibululu, baasigala na kati tebamutegeera. Ne we tuwogerera waliwo abatamutegeera, ate waliwo n'abatayagala kumanya kumutegeera, n'abaamutegeera balinga abataamutegeera bulungi, batono nnyo abamutegeera. N'olw'ensonga eyo okunyeenya amatabi, abantu okutandika okukiwa ekitiibwa ekyo Kristo Yesu, kitegeeza bangi ku Bayudaaya bali batuuse ku ddaala erikkiriza nti mazima ddala ono ye kabaka waffe. Mazima ddala ono ye kabaka waffe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Bangi baali batandise okukikkiriza era bangi baali bakitegedde, mazima ododola ye kabaka waffe, naye baali bakitegedde batya mu ngeri ya mubiri. Baali batuufu naye tebaakifuna bulungi, wadde baali bakitegedde naye baali tebakyetegereza, baali tebakinnyonnyose. Kati olunaku lw'okunyeenya amatabi lirina amakulu gaalyo, ensonga ntandise okuseeseetula oba okusoosootola. Matayo essuula ya 2 sikuluyisa eyo tusome okuva ku lino olusooka paka ku lw'11. Bayibuli egamba nti awo Yesu bwe yazaalibwa mu Beselekemu ekya Buyudaaya ku mirembe gya Kerode kabaka, laba abagezigezi abaava ebuvanjuba. Bayibuli egamba nti abagezigezi abaava ebuvanjuba ne bajja e Yerusaalemu nga bagamba nti ali ludda wa oyo eyazaalibwa kabaka w'Abayudaaya. Notinga point eyo, kabaka w'Abayudaaya. Obunnabbi buno bwongera okulaga nti Kristo Yesu yali yazaalibwa n'ekitiibwa ky'okubeera kabaka. Era n'abagezigezi baabuuza ali ludda wa eyazaalibwa kabaka w'Abayudaaya, kubanga twalaba emunyenye ebuvanjuba ne tujja okumusinza. Kerode kabaka bwe yawulira ne yeeraliikirira, wano politics atandise, era n'ab'e Yerusaalemi bonna olwokuna n'akuŋŋaanya bakabona abakulu bonna n'abawandiisi, abantu n'ababuuza nti Kristo alizaalibwawa? Olunya olwokutaano nabo ne bamugamba nti mu Beselekemu eky'Ebuyudaaya, kubanga bwe kyawandiikibwa nnabbi bwe kityo nti naawe Beselekemu ensi ya Yuda toli mutono mu balangira ba Yuda, kubanga afuga aliva mu ggwe, alirunda abantu bange Isirayiri. Olunya olw'omusanvu ne lugamba Kerode n'ayita abagezigezi kyama n'ababuuliriza nnyo ebiro emunyenye bye yakamala okulabika. Olunya olw'omunaana n'abasindika e Beselekemu n'abagamba nti mugende munoonye nnyo mulabe omwana bw'afaanana, naye bwe mumulabanga ne mujja mumbuulira, nange ndigye mumusinze. Olunya olw'omwenda bwe yawulira kabaka bwe baawulira kabaka ne bagenda, laba emunyenye eyo gye baalabira ebuvanjuba n'ebakulembera, nejja neeyimirira waggulu omwana waali. Olw'10 bwe baalaba emunyenye ne basanyuka essanyu lingi nnyo.
olw'ekkumi n'olumu ne lugamba ne bayingira mu nnyumba ne balaba omwana ne Maliyamu nnyina ne bavunnama ne basinza omwana ne basumulula ensawo zaabwe ne bamutonera ebirabo bya zaabu n'obubaani n'omugavu. Ekyawandiikibwa kitulaga nti Yesu Kristo bwe yayingira ekibuga ekitukuvu, Yesu Kristo bwe yayingira ekibuga ekitukuvu era yatwalibwa nga kabaka, kuba ne wano tulabye ekyawandiikibwa ekyo nga kitulaga he was a king and he was born a king. Yazaalibwa kabaka era ne bwe yazaalibwa bakabaka abalala nga Kerode baatya batandika okweraliikirira. Bo baali balaba kifo kyabwe ekya politics nga kitwalibwa, bo baali balaba political position yaabwe ng'ewambibwa. Kati Yesu bwe yayingira ekibuga ekitukuvu, olugendo olunene lwe yali ayolekedde lwali lugendo lwa Gologoosa. Yali azze kulokola abantu nga Bayibuli bwetulaga mu Luka 19:10. Yesu Kristo kye kyamuleeta kulokola abantu. Yesu Kristo kye kyamuyingiza mu kibuga ekyo kulokola abantu. Gwe naawe anyeenya amatabi olwaleero, kino kibuuzo kyo. Yesu ekyamuleeta kulokola abantu, gwe oli mulokole? Ekyo nkikulekedde. Luka 19:10 lugamba nti kubanga Omwana w'Omuntu yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula. Yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula. Era buno bwe bwali obudde bwe, era kye kyali ekifo kye eky'okukakasa obulokozi bwe yajja ottuwa. Palm Sunday oba olunaku lw'okunyeenya amatabi lulaga entandikwa eyo eyitibwa Passion Week. Mu ddiini ez'enjawulo bagiyita Passion Week. Week eyo ey'okubonaabona kwa Mukama waffe Yesu Kristo ng'asemberera okuttibwa. Era ye wiiki ey'ennaku 7 ezikomererayo Yesu alyoka attibwe. Yesu luno olwaleero lujjukirwa lwayingira ekibuga Yerusaalemu atandike Passion Week ye. Abamu bagiyita wiiki entukuvu, mu ddiini ezimu eyitibwa wiiki entukuvu. Ye time eyo okuva ku Palm Sunday ekutwala paka ku Easter kye tuyita amazuukira ge. So etandika wamu n'ekiyitibwa Holy Monday, Holy Tuesday, Spy Wednesday, Monday Thursday, Good Friday and Holy Saturday. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So kyeva eyitibwa Passion Week. Wiiki y'okulaga okwagala Kristo kwe yalaga ensi. Yesu Kristo bwe yeewaayo yennyini n'afa ku musaalaba, yeeno wiiki gye tutandise, naye etandika na kikolwa kya kuyingira kibuga Yerusaalemi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ennaku ziri 7 okuva leero ezaabalibwa okuva lwe yayingira nga lwe lwaleero n'alyoka attibwa era n'azuukira. So zino ze final 7 days ez'obuweereza bwa Kristo Yesu ku nsi mu mubiri gwe nga ye. Palm Sunday oba olunaku lw'okunyeenya amatabi lwe lwatandika enkomerero y'obulamu bwa Mukama waffe Yesu Kristo ku nsi ey'omubiri. Olunaku lw'okunyeenya amatabi lwatandika ne Yesu Kristo ng'atambula n'abayigiriza be okwetooloola Mountain of Olives. Mukama waffe Yesu Kristo we yali ku lusozi olw'emiti Zayituuni olwo, bwe yali n'abayigiriza be, abatuma n'abagamba nti mugende mu kyalo ekya Besaniya musangewo ensolo oba endogoyi. Genda gusome mu Luka ssuula ya 19. Lwaki nkusomera Luka essuula
ejja kuba ya 19 lwaki mbikwogerera bwogezi sura ya 19 olunyola 29 paka ku lwa 30 olwa 29 lugambye luti awo lwatuuka bwe yali nga n'atera okutuuka e Besufage ne Besaniya ku lusozi oluyitibwa olwa Zeyituuni, n'atuma ku bayigirizwa be babiri ng'agamba nti mugende mu mbuga eri mu maaso gammwe, bwe munaayingira omwo munaalaba omwana gw'endogoyi nga gusibiddwa okuteebaggalwangako muntu, mugusumulule muguleete. Olunyiriri olwa31 era omuntu bw'ababuuza nti mugusumululira ki, mugambe bwe mutyo nti Mukama waffe yagwetaaga. Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda. Praise the Lord. So bwe batyo bwe bagenda ne basumulula mwana gw'endogoyi, era bananyini go ne babuuza abayigiriza ne baanukula nti nga Mukama waffe yabagamba nti Mukama waffe yagwetaaga. Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda. Bw'oba weeyongeddeyo olunyiriri olwa 31 lugamba era omuntu bw'ali babuuza nti mugusumululira ki, mugambe bwe mutyo nti Mukama waffe yagwetaaga. Olwa 32 nabo abaatumibwa ne bagenda ne balaba nga bw'abagambye. Olwa 33 abo bwe baali nga basumulula omwana gw'endogoyi, bannanyini gwo ne babagamba nti musumululira ki omwana gw'endogoyi ogwo. Olwa 34 ne bagamba nti Mukama waffe yagwetaaga. Era olwa 35 lugamba ne baguleeta eri Yesu ne baalira engoye zaabwe. Ne baguleeta eri Yesu ne baalirira engoye zaabwe ku mwana gw'endogoyi, ne babaggazaako Yesu. N'oluganda lwe tusoma ne babaggazaako Yesu, amakulu gaakyo Yesu ne yeebaggala omwana gw'endogoyi ogwo. Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda. Awo yali ng'agenda ne baaliira engoye zaabwe mu luguudo. Awo yali nga n'atera okutuuka mu kikko ky'olusozi olwa Zeyituuni, ekibiina kyonna eky'abayigiriza ne batanula okusanyuka n'okutendereza Katonda n'eddoboozi ddene olw'ebyamagero byonna bye baalaba. Olunyolwazi 18 nga bagamba nti aweereddwa omukisa kabaka ajjira mu linnya lya Mukama. Wulirayo, aweereddwa omukisa kabaka ajjira mu linnya lya Mukama. Emirembe mu ggulu n'ekitiibwa waggulu ennyo. Olunyolwazi 39 Abafalisaayo abamu ab'omu kibiina ne bamugamba nti omuyigiriza, koma ku bayigirizwa abo. N'addamu n'abagamba nti mbagamba nti abo bwe banaasirika amayinja ganaayogerera waggulu. Olunya olwanamu olumu awo bwe yasembera okumpi n'alaba ekibuga n'akikaabira. Eyo pointi nkulu nnyo. Bwe yasembera n'alaba ekibuga n'akikaabira. Nootinga akantu kano, Yesu Kristo abantu baali bamunyeenyeza amatabi, bamwaliriridde engoye mu kkubo, naye bwe yatuuka n'alaba ekibuga n'akikaabira. Abamunyeenyeza amatabi baakaabira. Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda. Yesu yasembera mu kibuga Yerusaalemu. Ekkuŋŋaanyizo ly'abantu ddene nnyo lyali limwetoolodde. Baali bonna bamwetoolodde. By'oyinza okulowoozaako ebyaliwo, basobola okuba baali bakuba embuutu, baali basobola okuba nga bakuba eŋŋoma, baali bamulaba kabaka ng'ayitawo. Ekkuŋŋaaniro lino lyategeera nti Yesu Kristo ye kabaka, Yesu Kristo ye mulokozi. Naye kye baali tebamanyi
era kye baali tebategeera nti si bwe bwali obudde obwa Yesu Kristo okuzimba obwakabaka bwe obw'omubiri. Wadde nga Yesu yali agezezaako kibalaga nti si bwe budde bwe. Bwogera n'osoma mu Luka essula 19 olunyolo lw'11 n'olw'12 lugamba awo bwe baawulira ebyo ne yeeyongera n'agera olugero, kubanga yali kumpi ne Yerusaalemi, era kubanga baali balowooza ng'obwakabaka bwa Katonda bugenda kulabika mangu ago. Olunyolo lw'12 n'agamba kyeyava agamba nti waaliwo omuntu omukulu eyagenda mu nsi ey'ewala okulya obwakabaka alyoka akomewo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Yayita mu lugero okubannyonnyola kiki yali ategeeza nti waaliwo omuntu akusomera olugero luga awo kyeyava agamba nti waaliwo omuntu omukulu eyagenda mu nsi ey'ewala okulya obwakabaka alyoka akomewo. N'ayita abaddu be 10 n'abawa ensimbi 200,000 n'abagaa nti nsuubuzenga okutuusa we ndijjira. Naye basajja be ne bamukyawa, ne batuma ababaka ennyuma we nga bagamba nti tetwagala oyo okutufuga. Olunyiriri olw'15 awo olwatuuka bwe yakomawo ng'amaze okulya obwakabaka, n'alagira okuyita abaddu abo be yawa effeeza alyoke amanye amagoba ge baasuubula. Olw'16 olubereberye n'ajja n'agamba nti mukama wange ensimbi zo 20 gagobamu ensimbi 2. N'amugamba nti weebale omuddu omulungi, kubanga wali mwesigwa ku kintu ekitono ennyo, kale ba n'obuyinza ku bibuga 10. Olw'18 n'ajja owokubiri n'agamba nti mukama wange ensimbi zo 2 zagobamu ensimbi 10. N'oyo n'amugamba nti naawe ba ku bibuga 5. Olw'20 n'omulala n'ajja n'agamba nti mukama wange laba ensimbi zo zino 2 nazitereka nga zisibiddwa mu kiwero, kubanga nakutya, kubanga oli muntu mukakanyavu. Olonda ky'otaateekawo, okukungula ky'otaasiga. Olunyiriri olw'22 n'amugamba nti akamwako kanaakunsaliza omusango gwe omuntu omubi. Wali omanyi nga nze ndi muntu mukakanyavu nga nnonda kye saateekawo, nga nkungula kye saasiga. Kale kiki ekyakulobera okuwa ensimbi zange abasuubuzi? Nange bwe nandizitutte n'amagoba gaazo? Ekyo kibuuzo. Olw'24 n'agamba abaali bayimiridde awo nti mumuggyeeko ensimbi ze muziwe oyo alina ensimbi 200,000. Ne bamugamba nti mukama waffe alina ensimbi 200,000. Olw'26 mbagamba nti buli alina aliweebwa, naye oyo atalina era ekyo kyali nakyo kirimuggyibwako. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Olw'27 naye abo abalabe bange abatayagala nze kubafuga otegedde olugero luli wano, naye abo abalabe bange abatayagala nze kubafuga mubaleete wano mubattire mu maaso gange. Olw'28 awo bwe yamala okwogera ebyo n'akulembera n'alinnya e Yerusaalemi. Yayita mu lugero. We wali bebegaye nti awo olwatuuka bwe yali ng'anaatera okutuuka e Basufagi ne Besaniya mu lusozi oluyitibwa olwa Zeyituuni, n'atuma ku bayigirizwa be 2
ng'agamba nti mugende mu mbuga eri mu maaso gammwe, bwe munaayingira omwo munaalaba omwana gw'endogoyi. Olwo twasomyewo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kati Yesu yagezaako balaga mu nnyiriri ebbiri ezisoose olw'11 ne 12 nti obudde bwe obw'okuzandika obwakabaka obubwe bwali tebunnatuuka. Obudde bwe obw'okulaga obwakabaka bwe, the time was not yet. Obudde bwali tebunnaba. But kikulu nnyo kitegeera nti ensi yali emaze okumutegeera nti kabaka, era ekyaddala nakati kabaka. Bw'onoonya abagoberezi abasinga obungi bonna bakristaayo mu nsi yonna, Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, bayitirivu, bali mu billions and billions. Yesu ddala kabaka. So n'olw'ensonga eyo ebikolwa bya crowd by'ekibiina kyali kyesunga kabaka ow'omubiri. Kyobalaba Yesu yakaaba. Bible when he approached, bwe yatuuka wali ku maaso g'ekibuga Yerusalemu, he cried, he wept. He wept. Nawulidde omuntu omu yabadde agezaako obuzaabuza gaali maziga ga ssanyu nno, gaali ga nnaku. Yakaaba, he wept. Ebikolwa bya crowd ebyokunyeenya amatabe n'omwalirira engoye, yalaba nga kituufu bakitegedde nti kabaka, naye nga tebategedde kabaka kikaaki. Naawe olwaleero nga bw'onyeenya amatabi omanyi Yesu, omumanyi nga kabaka kikaaki. Kabaka wakujja mu bwavu. Omanyi Yesu tulina we tumulabira, naddala olw'okuba obwavu buluma nnyo Abafirika. Era wano mu Uganda eno enjiri nga gyembuulira n'ababuulira nga gyembuulira eno tuli batono. Olw'ensonga wano mu Uganda obwavu bungi nnyo. Kati abantu enjiri etambula e Uganda yakugaggawala. Jangu ewa Yesu akuwa obugagga, jangu ewa Yesu akuwa essente, jangu ewa Yesu akuwa kiri. TV zonna ziranga kimu, jangu Yesu akuwonye kino, jangu Yesu akuwe kiri, jangu Yesu akuwonye kyekirwadde, jangu Yesu akuwe bino akuwe biri, jangu Yesu akuwe bino akuwe biri. Yenjiri yeyo, yenjiri. N'abanyeenya amatabi muganyeenya lw'ebyo abamu. Ettabi lyo linyeenye naye ng'omanyi omulamwa gwo ddinyeenye. Ekyomutabana bwe banyeenya amatabi, Yesu yakaaba bukaabi nga banyeenya. Ekibuuzo kiri nti nga leero bweri pamusanda onyeenya amatabi, Yesu wo akaaba bukaabi oba musanyufu? 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 Yali alabanga ensonga eyamuleeta si gye baliko. Baagala kabaka wa mubiri agenda kuyingira magye alwane ne bakabaka baabwe ab'ensi ababafuga obubi. Kituufu nnyo Yesu yali azze obbawa emirembe, naye tebaamanya nti ye kabaka wansi ya mwoyo. Kiddamu, tebaamanya nti kabaka wansi ya mwoyo agenda kusooka kusimba bwakabaka bwe mu nsi ey'omwoyo. Njagala nkiddemu nkikulage, Katonda mugezi nnyo, alengera gye tutalengera, akimanyi ne bwe libafuga bbi litandika na mutima. Ensi y'omwoyo gw'omutima gwo, omutima gwo guba gujjuddeko ekka eryo kigambo kya Katonda kyekisobola oddijjayo. Bwe livaayo ojja kuba wa mutima mulungi mu bantu. Yesu kabaka wa mitima. Gavumenti zigezezzaako kuteekawo ebitongole ebikuuma ddembe, okutaasa, okuwonya abantu ababatta, okusiba abazimbi amakomera. Kibi nnyo okubanga ensi yeeyongera kuzimba makomera naye nga n'emisango gyeyongera. Kiba kitegeeza emisango gyeyongera bweyongezi. Teri mundu ejja
ttima ku mutima gwa muntu. Teri ssasi era teri tiyagaasi ajja ttima ku mutima gwa muntu. Effuga bbi teri mmundu erijjawo. Njagala mbategeeze ekikyusa omuntu weetaaga kabaka w'omwoyo nga ye Kristo Yesu. Kubanga oyo kyekimuyisa kabaka w'abakabaka, kuba bw'aba yafuga omwoyo gwa kabakawo era nga yafuga omwoyo gwa bakama abo, nga yafuga omwoyo emyoyo gya mikwano gyo, then that means you will experience a good life. Life full of victory. Life full of good and better finances, because you have come to know Christ. Ozze n'otegeera Kristo Yesu. Bayibuli gasooka onoonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, n'ebisigadde byonna eby'ensi birikwongerwako. Musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Yesu wali wamala baga mumleetere endogoyi ne bagikimayo. Yesu teyabbayo nzibe. Ebitabo ebirala bitulaga mu theology nti Kristo Yesu, munansonyiwa engeri gyeriri theology lecturer oba Bible lecturer mu university, mujja kunsonyiwa ebintu ebimu nja bibabuulirako nga omuyivu, ebirala nja bibabuulira ng'omwoyo wa binuŋŋamizza. Ebitabo ebirala bya theology bitulaga nti Kristo Yesu endogoyi eyo gye yakima, ba owners baayo lwaki baali satisfied ne answer, baali bakakafu ne answer eyo. Kubanga abayigirizwa yabagamba nti bwe munaagisumulula oli n'abagamba oba ne bababuuza mugitwala mubagambe Mukama waffe yagyetaaga. Kiraga nti Kristo yali alinako gw'amanyi famire eyo. Kuba Yesu yabuuliranga enjiri mu maka mangi ne mu bifo bingi, era yamanya nti bwe banaawaayo ansi eyo olw'erinnya lye n'ekitiibwa kye mu famire eyo bajja muwa endogoyi ye. Ekyokulabirako kati kiringanganza amaka mangi agammanyi. Singa mba nkutumyeyo mu linnya lyange waliwo by'osobola okuggyayo. Waliwo ofiisi ezimu we nnyinza okutuma n'oyanguyirwa lwa nsonga mmanyiddwa oba mu kifo ekyo mmanyiddwawo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. N'olw'ensonga eyo Yesu olw'okuba oli yali amanyiddwawo bwe yabaga nti mubagambe nti Mukama waffe yagyetaaga, reason being baali bamumanyi era bwe baayogera ekyo tebaabatawaanya, baabaleka ne batwala endogoyi. Yesu n'agyebaggala, ekibiina kinene ne kimugoberera. Can you take a moment to think about, olowooze ku kibiina ekinene ekyatambula nga kimwetoolodde nga kimugoberera, naye nga kyonna mayindi yaakyo tetegeera Kristo ono mu butuufu bwe. Ekibiina kinene kyalaba Yesu Kristo nga mu ngeri emu oba endala ey'ebyobufuzi, nga political savior oba omununuzi agenda obbataasa ku byobufuzi ebibi, yajja abeere kabaka ow'emirembe. Ekibiina kyo kyali kimumanyi ddala ye Mazaya, ye mulokozi, ye Mezaya, ye mununuzi, naye nga kimulabamu ango ndala, kubanunula mu ngeri ya kuteekawo magye g'amaanyi, twekalakaasi tukube tuggyeko bano bakabaka abatufuga. That was their mindset. So kye baali tebategeera nti tayimu y'okuzimba obwakabaka bwe obw'omubiri
yali tennatuuka. Yesu yajja, ba ladies and gentlemen, kusooka kubeera kabakawo wa mwoyo. Kabaka w'omwoyo gwo, in order to be your physical king, he first become your spiritual king. Yesu asooka kubeera kabakawo ow'omwoyo nga tanaba kubeera kabakawo ow'omubiri. Balaga Yesu ne yeebagala embalazi, ekibiina multitude gathered, a large multitude gathered around him. Bano bonna nga balina amatabi, eno crowd nemwetooloola. Ebikolwa bya crowd eno ku nguudo, ku makubo, byayimusa nnyo erinnya lya Yesu waggulu. Era mu mbeera ne mu byafaayo ne kiyingira mu book of records nti olunaku olunayitibwa olunaku lw'amatabi, Palm Sunday, ekibiina kinene we kyatambula nga bantu baalirira engoye zaabwe ku ttaka, ku ddongo, wansi ku makubo, abalala nga bakutta amatabi g'enkindu, ago ge munyeenyeza olwaleero. Naye gwe omuntu ng'ali mu Amerika, omuntu ng'ali e UK, waliwo emiti emirala gye munyeenya, naye nga gyonna giri bibiriko. Emiti giringa ena Katonda gye yali yalonda mu Bayibuli era gye yali yasiima okukozesa mu kujaganya emikolo nga gino. Bw'osoma Matayo essuula ya 21 ekusiigira ekifaananyi ku kyo ekyaliwo olunyiriro lw'omunaana. Lugamba bwe luti, abantu bangi ab'omu kibiina ne baalirira engoye zaabwe mu kkubo, abalala ne batema amatabi ku miti ne bagaalirira mu kkubo. Omukungu ayitewo, amakulu gaakyo omukungu ayitewo, kabaka waffe ayitewo, kabaka waffe gwe tutegeera ayitewo. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. Matthew 21 verse 8. Mu kusuula ebyambalo byabwe wansi, kyenjagala otegeere, njagala olowooze ku kabaka Kerode ne gavana Piraato gye baali nga bawulira bino, ki ekyayingira mu mitima gyabwe. Era olowoozeemu amawulire ago we gaatuuka e Roma ewa Kayisaali Agusito, olowooza ki kye yalowooza? Akasajja kano keetaaga kuggyawo ebyo bye byayingira mu birowoozo byabwe. Ettima lyagolokoka, political struggle nejja. Waliwo ensi ezimu ezirina political struggle, mulimu ensi ezimu eziraba nga zirina seviya, kati nga abakulu bagamba seviya tulina omunyiga. So bano baasuula ebyambalo byabwe wansi. Abantu baali bawa Yesu Kristo ekitiibwa kye kya royal treatment eya kabaka, nga bw'olaba bwe bakikola ku kabaka Yeeku. Kankulage sinaali yenu, yaliwoko edda mu ndagaano enkadde nga ne Yesu tannaba kujja. Bw'oba olina Bayibuli yo gy'empita entakamiza, ekitabo ekitakalira kijjudde mazima na nsulo za bulamu zokka. Genda mu 2 Kings chapter 9, bassekabaka ekyokubiri essuula ya 9 olunyiriri lwa 13 lugamba lutya? Awo ne banguwa ne baddira buli muntu ekyambalo kye ne bakyalirira wansi we waggulu ku madaala, ne bafuuwa ekkondeere nga boogera nti Yeeku ye kabaka, Yeeku ye kabaka. Mukama waffe yeebazibwe abooluganda. Era 14 lugamba nti awo Yeeku mutabani wa Yekosafaati mutabani wa Nimusi ne yeekobaana ne Yolamu. Era Yolamu yali nga akuuma Lamosogereyadi, ye ne Isirayiri yenna olwa Kazayeri kabaka w'e Busuuli.
so ojja kweyongera osome ne point enkulu gye nkugirayo olw'ekkumi lunyiriri olw'ekumi-n'essatu olugambye nti awo ne banguwa ne baddira buli muntu ekyambalo kye ne bakyalirira wansi we waggulu ku madaala ne bafuuwa ekkondeere nga boogera nti yeeku ye kabaka, yeeku ye kabaka. Ekitiibwa ekyo ekyokwalirira engoye wansi n'amatabi kyaweebwanga bakabaka. Yokaana ayongera n'akuwa details nti emiti oba amatabi ge baatema gaali ga paamu, ga miti gya nkindu. bw'ogenda n'osoma mu Yokaana essula ya 12 yekuwa tayipu y'amatabi ago. Yokaana essula ya 12 olunyiriri lwa 13 lwogera luti lugamba nti ne batwala ensansa, ne batwala ensansa ez'enkindu ne bagenda okumusisinkana ne boogerera waggulu nti ozaana aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama ye kabaka wa Isirayiri. Wulirayo, ozaana aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama ye kabaka wa Isirayiri. Bagenda nga bayimba. Tebereza, crowd ejjudde abantu bayiikirivu, baatambula ku street za Yerusalemu, baatambula nga boolekera Yerusalemu, bajja bafuuwa amakondere we bayimba nga bagamba ozaana. N'amatabi we bagaalirira mu kkubo, ensasagge n'eyingira, ensasagge n'ejja, bajja bayimba ozaana, ozaana aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama ye kabaka wa Isirayiri. Ozaana aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama ye kabaka wa Isirayiri. Ozaana aweereddwa ajja mu linnya lya Mukama ye kabaka wa Isirayiri. Bali we bagambira nti bino bye biruma abayaaye, ebyo byaluma abayaaye, byaluma abantu, byaluma bakabona, era abamu tebakyebeera, baatuuka n'omugamba kuno y'owaffe, bw'ogamba abayigirizwa abo ne basirikako ko ye nti mazima ddala mbagamba nti abo bwe banaasirika ate amayinja ganaalekaanira waggulu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Amakulu gaakyo bano ne basirika n'amayinja gajja kutendereza. Praise the Lord. Kati First Palm Sunday, Mukama waffe yeebazibwe nnyo. First Palm Sunday abantu baaleekaanira waggulu ku lunaku lw'okunyeenya amatabi, sabbiiti eyasooka ey'okunyeenya amatabi, abantu baaleekaanira waggulu okuwa Yesu ekitiibwa. Crowds, ebibiina n'ebibiina ebyagenda nga bimukulembedde mu maaso ge nga we baalirira engoye zaabwe n'amatabi g'emiti gy'enkindu, ensansa z'enkindu, bonna bamugoberera baleekaanira waggulu ozaana mutabani wa Dawudi, aweereddwa omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama, ozaana oyo ali waggulu ennyo. Ddayo osome mu Matayo essuula ya 21, Matayo essuula ya 21 olunyiriri lugenda kusoma lwa 9. Matayo essuula ya 21 olunyiriri olw'omwenda lugamba luti ebibiina ebyamukulembera n'ebyo ebyava ennyuma ne byogerera waggulu ne bigamba nti ozaana eri omwana wa Dawudi, aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama, ozaana waggulu mu ggulu. So mu kutendereza kwabwe eri Kristo Yesu, Jewish crowd yali ekootinga oba abantu bano ab'ekibuga Abayudaaya mu kutendereza Kristo Yesu nga boogera ebigambo ebyo nti ozaana, baali bakootinga ekyawandiikibwa ekiri mu Zabbuli eya 118. Nabagamba Zabbuli zino ezimu zawandiikibwanga nnyimba,
Zabbuli eya 118 olunyiriri olwa 25 mpaka ku lwa 26 lwe baali bakootinga. Lwali lugamba abamu ku Bayudaaya baali boogera bigambo bino nga bagamba, olokole kaakano tukwegayiridde ayi Mukama, ayi Mukama tukwegayiridde oweereze omukisa kaakano. Olunyiriri olwa 26 nga lugamba alina omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama. Tubasabidde omukisa nga tuyima mu nnyumba ya Mukama. So baali bakotinga Zabbuli eno eya 118 olunyiriri olwa 25 n'26 ti alina omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama. So baali baakinoleginga prophecy, obunnabbi bwali bwayogera ku Jesus Christ. So eyo Zabbuli eya 118 Zabbuli ya bunnabbi ku Yesu Kristo. Eyo Messianic Psalm Zabbuli ya bunnabbi. So n'olwensonga eyo this Messianic Psalm drew resentment from the religious leaders present. Ngera Bible wekulaga mu Luke chapter 19 verse 39. The some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, "Teacher, rebuke your disciples." Teacher, rebuke your disciples. Nenya abayigirizwa abo mu Luka 19:39 bamukwatirwa obujja era bamu balabanga Zabbuli eyo tebasaana kugimwogerako nti ajja mu linnya lya Mukama. Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda. Bwe genda weetegereze Luka 19 babimwogerera ebigambo ebyo. Luka 19 ne babagamba nenya abayigirizwa abo lwaki boogera bwe batyo. Luka 19 olunyiriri lwa 39 Abafalisaayo abamu ab'omu kibiina ne bamugamba nti omuyigiriza koma ku bayigirizwa abo. Ebala 40 n'addamu n'abagamba nti abo bwe banaasirika amayinja ganaayogerera waggulu. Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda. So emyaka nga 45 ku 5 egyali giyise nga Kristo Yesu tannaba kujja na kuyingira mu kibuga Yerusaalemu, obunnabbi bwa Zakariya nnabbi yalangirira event eyo lwaleero gye muyita Palm Sunday. Nabbi Zakariya yali yagirangirira era obunnabbi bwe bwagamba buti mu Luzungu kyawandiikibwa kyagala, rejoice greatly daughter of Zion, shout daughter of Jerusalem. Your king, see your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt the foal of a donkey. Zakariya essula ya 9 nabbi Zakariya amwogerako. Zakariya essula ya 9 olunyiriri lwa 9 lugamba luti nti, sanyuka nnyo gwe omuwala wa Sayuuni, yogerera waggulu gwe omuwala wa Yerusaalemi, laba kabaka wo ajja gy'oli, ye mutuukirivu era alina obulokozi, muwombeefu era nga yeebagadde endogoyi n'akayana omwana gw'endogoyi. So obunnabbi buno bwatuukirizibwa mu budde bwabwo obutuufu era ddala bwali budde bwa kujaguza nga Yerusaalemi ayaniriza kabaka, ne unfortunately ekyomutawaana okujaganya okwo tekwali kwa kuwangaala bbanga ddene. Okujaganya okwo tekwali kwa kuwangaala bbanga ddene. Mu budde obwo these crowds oba ekibiina ky'abantu bano ekinene kyatunuulira Masiya oba kyatunuulira omulokozi eyali agenda obbanunula politikale abawonye nationally, abawonye ku ba pulezidenti abafuga bbe, abawonye ku bakabaka abefuga bbe,
abawonye ku bantu ababi. Naye Jesus had come to save them spiritually. Jesus had come to save them spiritually. Ekisookera ddala mu mankind's primary need, it is the spiritual salvation, not political, not cultural, not national salvation. In order okufuna political salvation, cultural salvation, national salvation, you need spiritual salvation. Akitegedde mbuuliza akuliraanye nti ettabi lye waguza okunyeenya, lwaki olinyeenya? Nsonga ki eri emabega w'okunyeenya ettabi eryo lye waguze? Era muŋŋambire, obadde okimanyi nti ataaguze ettabi naye ng'alinyeenya mu mutima gwe nga Katonda amuwa ekitiibwa era nga yakkiriza obulokozi? Obadde okimanyi nti akusinga nnyo gwanyeenya ettabi naye nga Yesu ali wali akaaba? So n'olwensonga eyo nga ne coatless multitude bwe yanyeenya amatabi eri coatless, olwensonga tebaatuwa na muwendo gwabwe. Batugaa kimu nti kyali kibiina kinene nnyo ekyagoberera Kristo Yesu ng'atambula okwolekera ekibuga Yerusaalemi, nga bo banyeenya amatabi nga bwe baalirira n'engoye zaabwe mu luguudo, mu kkubo mwe yayita, asobole okubeera ng'ayitako. Banyeenya palm branches and they shouted for joy, but they missed the true reason for Jesus' presence. Ensonga eya ddala ey'okujja kwa Yesu baagifiirwa, tebaagitegeera. Crowd Yesu yali tasobola gikomako, kugigaana kunyeenya matabi nakola biki? Buli we yafunamu akadde ak'okwogera, ayina bye yayogera bikulu nnyo, twetaaga tubyetegereze. Eno crowd yali tetegeera musaalaba era yali teraba musaalaba. Naye nsonga lwaki Yesu Kristo yali asemberera ekibuga Yerusaalemi, eri ng'oluyogaano lw'amaloboozi bwe lugenda mu maaso, bwe basinza bwe bagamba Hozaana, Hozaana. Oh, Jesus approached Jerusalem n'alaba ekibuga. He wept over it and said, if, notinga ebigambo bino, Yesu Kristo yali asemberera ekibuga Yerusaalemi, yakaaba. He wept over it and said, if you had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. The days will come upon you when your enemies will not leave one stone on another, because you did not recognize the time of God is coming to you. Ebigambo ebyo bikulu. Era waliyo abalokola bagamba nga Bayibuli egamba nti anaasabira Isirayiri omukisa n'anaalaba omukisa, kati musula musabira Isirayiri omukisa. Baba bali banteeka mu gurupu z'okusabira Isirayiri omukisa, ne mbagamba nze sirina ssaala za kusabira Isirayiri mukisa. Mmanyi lwaki? Isirayiri yagoba obulokozi. Essaawa z'olwaleero mu ggwanga lya Isirayiri bakyalinda Yesu omulala atali ono. Kyekino Yesu kye yali abagamba, they didn't know the time of their visitation. Tebaamanya biro bya kukyalirwa kwabwe. That is the reason why they struggle so much even until today. So Israel's issues with God are biblical, and some of them are extreme nti gwe tojja zitegeera mangu. Kuba Isirayiri ensi eri mu ndagaano ne Katonda yali yagiragaana nayo n'agigaa buli lw'onomvangako nga nte abalabe bo nga bakuba. Kati ensi we twogerera obudde buno ekyali enjeemu ku Katonda. It rejected the Son, Jesus Christ.
And that is the reason why they nailed him on the cross. Luka 19 olunyo lwanamu olumu paka ku lunyo lwanamu omusanvu olwanamu olumu lugamba, awo bwe yasembera okumpi n'alaba ekibuga n'akikaabira. Nowanda bananyini kibuga bamunyenyeza amatabi naye nga ye ali mu kukaaba n'akikaabira. For example, waliwo anyenye ettabi essaawa zino olwaleero naye nga bw'oba musumba nga mu kanisa gy'osabira abantu obacunya, bw'oba mukulembeze ng'oli mu wakati mu ofiisi za gavumenti nga essente z'abantu ze bakuwa ozicunya, ozinyugunya, ozibba, ozirya. Sente z'eddagala ozirya, sente z'okulaakulanya ensi ozirya, obuyambi bw'abamulekwa obulya. Oli bizi onyenya amatabi, Yesu akaaba. Yesu akaaba. Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda. Yesu akaaba. Is your Jesus crying? Or is your Jesus happy for you? Bali bawanisa amatabi bwe basinzo zano naye nga ye akaaba. Alaba wadde bayogera linnya lye naye alaba tebamutegeera. Kino kijje kunze wano era nga bwe weetegereza ne Bayibuli. Tolaba mu Bayibuli mwalimu abanyeenya amatabi naye nga gwe baganyeenyeza ali mu bakaabira. N'olwaleero eriyo enzikiriza nnyingi ezinyeenyeza amatabi naye nga gwe bazinyeenyeza ali mu bakaabira. Akaaba bw'agamba kale singa wakimanya Mukatuliki gwe nti okubatizibwa omuntu tebamumansirako mazzi wabula bamunnyika bunnyisi. Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda. Abalala oganyeenya bw'agamba kale singa mulokole gwe okimanyi nti olina okulekeraawo emize egy'okulemesa banno. Mulimu abalokole ab'ettima, mulokole naye nga ettima lisula mu ye mwe litambulira, yeekeka bokisi nga ye in fact ye true definition of ettima. Bw'awulira nga munne waliwo ekirungi ky'anaafuna, waliwo kye bamusuubiza omuwa, ettima ne lisituka. Bw'alaba omuntu awadde obujulizi ng'agenda mu maaso, obujja ne bumukwata. Nga bw'onyeenya amatabi olwaleero, gwe Yesu omusanyufu gyawe. Katwogere ku bisuubizo. Eriyo abasuubiza ebintu bingi ne beeyama n'okukolera Mukama ebintu bingi ne mu makanisa ne mukubisa abantu mu ngalo naye nga naguno gwaka. Mu kanisa yo gy'osabira totuukirizanga kye weeyama. Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda. Tokituukirizanga. The question is, nga bw'onyeenya amatabi Yesu w'omusanyufu, waliwo n'ebintu ebimu nga bamugamba mwafuna zi conviction, Mukama n'agamba yamba gundi, yimirirako n'obuweereza bwe buti ne bwe buti, naye nga tobikolanga wabula oli bizi onyeenya amatabi. Esente n'ebyobugagga Mukama byakuwadde obitadde mu bibyo ggwe byolowooza, wabula Mukama kye yakugamba okuyimirira nakyo oba buweereza bwe yagamba oyimirira nabwo toyimiriranga nabwo. But you are busy waving branches. Waving branches. Is your Jesus happy for you? Yesu wo musanyufu naawe?
bano baali banyeenya amatabi naye nga Yesu ali bali akaaba. He is crying, atudde ku ndogoyi akaabira ekibuga, akaabira bannyini ekibuga. Bano baali bamunyeenyeza amatabi. Ekibuga si bizimbe, ekibuga bantu. Bannyini kyo abaali bamunyeenyeza amatabi be yali akaabira. Agakale singa mutegedde ebiro by'okukyalirwakwamu. Era there are so many people even in this world. Nga waliwo n'abantu kanjogere ne ku kino. So many people tebamanya biro bya kukyalirwa kwabwe. Kankutegeeze, buli muntu waliwo ebiro Mukama byasetinga, byogenda okugaggawaliramu, byogenda okugenderamu mu maaso, byogenda okufuniramu ekintu ekimu. Singa ebiro ebyo tobikwata bulungi ne bikuyitako, okudda ate era waliwo kisa kye weetaaga okubeeramu okubizza. Waliwo ebiro ebyokufuna, waliwo ebiro ebyokukozesa kye wafuna kikutambuze paka ate woonotuuka mu biro ebyokugattibwako ekirala. But some people we baveera mu biro byokufuna ekyo kye bafunye ate tebakikozesa bulungi, ne bayita in the period of famine in their lives, jagiyita drought season. Abantu bangi bayita mu drought season in their personal lives. Olw'obutategeera biro byakukyalirwa kwabwe n'okukozesa obubi Mukama kyabawadde. Eriyo ebiro bya buli kintu, eriyo ebiro ebya buli kintu, eriyo ebiro ebyokuzaalibwa, eriyo ebiro ebyokufa, eriyo ebiro ebyokukula. Bw'oba musajja eriyo ebiro ebyokuwasa, bw'oba mukazi eriyo ebiro ebyokufumbirwa. Ebiro ebyo ne bimala bikuyitako, okubizza kiba kisa. Abaana ab'obuwala naddala mu makanisa agafa ag'ekirokole batutte ebbanga ddene nnyo ku luggya lwa Yesu nga tebafumbirwa, lwa nsonga ebiro abamu babireka ne bibayitako. Enjiri ezimu ze mulya zibazimbira mabega. Bayibuli etulabula egamba nti mu biro eby'oluvannyuma walibeerawo abasomesa b'obulimba bangi. Eriyo ekkanisa nnyingi ezisomesa ku kibi ne ziyitawo. Eriyo ekkanisa nga bwe bayayogedde ku kibi, gwe sisite kutiisa n'okusemberera brother. Era wabawo buli brother agezaako kusemberera ogamba kimu sitaani mizimu, sitaani mizimu. Naye muganda wange njagala nkubuulire, embaga ziva mu kukwanibwa, bajja kukukwana bakwogereze okkirize. Bw'omala okukkiriza ekintu kiri kimu, muleete mu kyaki, mutwale mu bakadde, babakkirize, mukole ensonga z'abakadde ze baagala, babaseeko omukisa, zeni mujje mu kyaki tubagatte. Naye brother tagenda kujja nga akutte Bayibuli bw'abeera azze kwogereza nti ayagala obeere mukyala we, ajja kujja na bigambo biwaana era ebikwana ng'enjogera y'ennaku zino, naye mu lulimi olubikkabikkako okwogereza. Bajja kusooka kwogereza. Kale buli brother gw'onoolaba nga omudduka, ebiro bisobola okuyitako. Ebiro bisobola okuyitako. Mukama waffe Yesu tayagala otuuke kufumbirwa nga oyingidde emyaka gya menopause. Newankubadde Saala tuzisaba abantu bazaala bayingira emyaka gya menopause, ne lwaki olinda eyo yonna? Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda. Lwansonga abantu abamu mujjudde amalala. Bw'obeera brother ojjudde amalala, olina tayipu y'omukazi gy'oyagala efaanana etya, olina tayipu y'omusajja gw'oyagala efaanana etya. Abawala mulina bwe muyita zimpala enywera miguwa.
naye ekibuuzo kiri nti nga oyagala wa benzi gwe yiye eriwa? Oyagala eyazimba edda gwe ennyumba eyiyo gye waakazimba mu bbanga ly'olinze eriwa? Gwe oyagala yafuna edda kiri gwe kikyo kiriwa? Mukama waffe yeebazanya abooluganda, period tekuyitako, ebiro tebikuyitako, tekikomawoka, buli kimu kirina ebiro. Bw'oba mu biro by'okukola kola. Wano tulina olugero olugamba nti enviiri enjeru ze zikolerera enkadde, enviiri enzirugavu ze zikolerera enjeru. Mu bukadde bwo oleme kubeera mukadde agenda okutawaanya abazzukulu, obeere omukadde alina w'osangibwa, obeere omukadde alina enjuuyo, obeere omukadde alina amakaago, obeere omukadde abazzukulu gwe batadduka, naye omukadde ayagalwa ne bazzukulu be. Kola. Bwe tukomawo ku kyawandiikibwa kyaffe, Kristo Yesu yakaabira ekibuga Yerusaalemu. Singa wategeera ebiro by'okukyalirwako, singa wategeera ebiro by'okukyalirwako, singa obitegedde. Luka 19 yalaba nga bamujaganyiza naye nga tebamutegeera. Luka 19 olunya olwanamu olumu paka kulanamu omusanvu, kandi usome lugamba, awo bwe yasembera okumpi n'alaba ekibuga n'akikaabira ng'agamba nti singa omanyi ku lunaku luno, singa omanyi ku lunaku luno gwe ebigambo eby'emirembe, naye kaakano bikwekeddwa amaaso go, kubanga ennaku ziri kujjira abalabe bo lwe bali kuzimbako ekigo, bali kwetooloola, bali kuzingiza enjuuyi zonna, bali kusuula wansi n'abaana bo abali mu ndaayo. So tebali kulekamu jjinja eriri kungulu ku jjinja, kubanga tewamanya biro byakukyalirwako. Wulira ensonga egenda Yesu lwaki yayawo obunnabbi buno. Alaga nti obunnabbi buno bugenda kubeera ku kibuga ekyo Yerusaalemu, olw'ensonga teyamanya biro byakukyalirwa kwayo. Olw'olwana mu 5 lugamba nti n'ayingira mu yeekaalu n'asooka okubagobamu abaali batunda. Olwana mu 6 nga bagamba nti kyawandiikibwa nti era ennyumba yange eneebanga nnyumba yakusabirangamu, naye mwe mugifudde mpuku y'abanyazi. Olwana mu 7 awo n'ayigirizanga mu yeekaalu buli lunaku, naye bakabona abakulu n'abawandiisi n'abakulu n'abantu ne basala amagezi okumuzikiriza. Olwana mu 8 ne batalaba kye banaakola, kubanga abantu bonna bamussaako nnyo omwoyo nga bamuwulira. Praise the Lord. Bayimbo zaano. Hallelujah. So waliwo olunaku Bible yega nti every knee will bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Okusinziira mu Bafilipi 2:10 okusinza kujja kuba kwa ddala, naye kuno okusinza kwe baali basinza wadde kwali kulungi naye tekwali kwa ddala. The worship will be real when that time comes. The worship will be real when that time comes. Hallelujah. Nga Yokaana bw'alikodinga scene eno in heaven eraga eternal celebration of the risen Lord. Bible yogera mu Revelation chapter 7 verse 9, therefore
Bible God, there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. Woo! Hallelujah. So the palm bearing saints will shout, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb, in verse 10. And who can measure some of their joy? Hallelujah. Abantu nga bayimba ozaana, abantu nga batendereza n'amatabi. Olwaleero ettabi lyo olitendereza Kristo agamba ki? Kanjogere Katonda ku kigambo ozaana. Ekigambo ozaana abalokole bangi era mukikozesa, kigambo ekikozesebwa mu nnyimba ezisinga ez'okusinza n'okutendereza, ne particularly ku Palm Sunday bangi nnyo bakikozesa. Ekigambo kino kiva mu Hebrew oba mu lulimi Oluhibru, nga Bible ekikyala kino nja kikugamba, nyenda kikusomesa nga Bible ekikyala kino. Ekigambo palm oba ekigambo ozaana kiva mu lulimi Oluhibru olwa Bayibuli, era nga kitegeeza nga kiina bwe kitegeeza nga bw'onoolaba nti bangi baayimba ekigambo kino nga bakyogerera waggulu ku Palm Sunday mu shout of multitudes nga Yesu ayingira ekibuga Yerusaalemu, nga Matayo 21 olunyiro lw'omwenda bwe kitulaze nti baayimba Hosanna, Hosanna to the Son of David, blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest heaven. Ekigambo kino Hosanna emirundi mingi kirowoozebwako era kitegeerebwa nga declaration of praise, kitegeeza okuleekaanira waggulu ebigambo by'okutendereza. Era ekigambo kino kifaanagana n'ekigambo ekirala haleluya. Ekigambo haleluya era nakyo kikozesebwa mu declaration of praise. Era ekigambo haleluya most familiar oba familiar mu context yakyo, haleluya chorus etera okuyimbibwa nga eyimusa Masiya oba omulokozi. Era haleluya kigambo kya Luhibru ekitegeeza amatendo, kigamba praise ye Yahweh, nga kitegeeza tendereza oyo Katonda, praise ye Yahweh, praise ye Yahweh. So haleluya kiina enzivunula era kirabika emirundi ena mu Bayibuli zino nga NIV ne NASB versions, okusinziira ku ba translators betuyita abavuunuzi, nga bakiwa form bakivuunula batandika na A mu kifo kya H. So olumu tebagamba haleluya, abamu bagamba haleluya mu luzungu bwe batwe bakivuunula. Some of the translations in the King James, like King James. So ebigambo byombi haleluya na haleluya
bitegeeza praise the Lord nti Mukama yeebazibwe, Mukama atenderezebwe, nti Mukama atenderezebwe. Ebigambo ebyo haleluya. Era phrase etera okulabika mu English versions over 50 times mu Old Testament era omulundi gumu mu New Testament. Ekigambo haleluya tukisanga ne mu Revelation 19 nga kikozesebwa mu ggulu awagenda okubeera ekkuŋŋaaniro eddene ery'abantu abangi before the throne in the immediate presence of God himself. Era ku wedding supper eya Mukama waffe Yesu gy'agenda okukola ekigambo ekyo kijja kuyimbibwa nnyo. So the enemies of God have been overthrown and the gospel has triumphed in victory celebration. All heaven renders praise, a song of thanksgiving uttered by all holy beings united. Reasons for this glorious outpouring of praise are God's righteous victory over his enemies. Ekigambo kijja kuyimbibwa haleluya. Ozana ku mbaga ey'omwana gw'endiga. Leero Palm Sunday nfundikira ngamba weekebere gwe omulokola mpuliriza ne munnaddiini ampuliriza amatabi nga bw'oganyeenya kansuubire eka waleseeyo ssente z'emmere oba waziwadde bamalaaya. Nga bw'onyeenya amatabi kansuubire eka waleseeyo ssente z'emmere tewaziwadde bamalaaya. Kansuubire abaana bo bonna wabatutte ku ssomero basoma mu kifo kya ssente okuziwa bamalaaya. Kansuubire ossaamu abantu ekitiibwa, toli muntu ayisaamu amaaso abantu ba Katonda olw'okuba abamu bali mu mbeera mbi, tebalina bugagga, tebalina ssente obajerega, abayisaamu amaaso. Nga bw'onyeenya amatabi gwatudde mu ofiisi ya gavumenti kansuubire emirimu gy'ogikola bulungi, enguzi togirya. Gwe nga bw'onyeenya amatabi omusirikale ali ku luguudo kansuubire enguzi n'abantu ba Katonda tobanyugunya, toli mu bakyunyiza ku kkubo. Nga bw'onyeenya amatabi kansuubire omusumba mpuliriza nti ofaayo nnyo okulaba nga abantu ba Katonda obabuulira ekigambo ekiva ku ntebe ya Katonda era nga kiri mu kwagala kwa Katonda, wabula so si bye baagala okuwulira. Era ne bwe buba bunnabbi nti ddala buvudde ku Namulondo ye, si bujingirire. Nga bw'onyeenya amatabi kansuubire nti gwe omwana mpuliriza oli muwulirize mu maka gammwe, bazadde bo bawuliriza. Ngera Bayibuli egamba nti kitaawo ne nnyoko basaanamu ekitiibwa, ennaku zo zibeere nnyingi ku nsi. Kansuubire nti bw'otyo bw'oli. Nga bw'onyeenya amatabi kansuubire nti gwe omukozi akola mu mulimu gwonna gw'okola ne paati yonna gy'olimu n'ekitongole kyonna ky'olimu oba n'abantu bonna b'okolera, kansuubire nti amazima n'obwesimbu kw'otambulira. Otherwise nsigadde nze Pastor Martin Timothy Rubega owa Theos Divina Sauta Church mu Kivu, Kampala, Uganda. Musigale nga muweereddwa omukisa, Mukama abankuumire. Happy Palm Sunday.